أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد tumwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah tabaraka wa ta'ala akyatugabirira nga tuli balamu natuteekawo ku bulamu bw'edduniya eno nga tali ensonga lwaki akyatutaddewo illa okuba nga atuwa omukisa ebitagenze bulungi tubeere nga tubitereeza mu bulamu bwaffe ate bitukendeezezza oba bitasobodde kubanga tuyinjuwaza tubeere nga tuyinjuwaza naddala mu mirimu emirungi tumusaba Allah jalla wa ala sebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Allah jalla wa ala gwatusindikira nga kyakulabirako eri ebitonde byonna tusaba Allah jalla wa ala sebyengera n'emirembe kuyine ku bantu b'ennyumba ye na buli yenna anayita mu buufu bwe yaliko okutuusa ow'ekitiibwa Allah jalla wa ala lwalizingako ensi eno olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu budakiika obutonotono tugenda kubanga tulaba kyebayita omuliraano ogwa omuliraano kyeki era buvunaanyizibwa bya muliraano omuliraano munne byebiriwa awalani kyebayita omuliraano man yaqrubu minka maskanan omuntu yenna abeera okumpi naawe mu nsula ng'ali kumpi naawe ogwo gwe tuyita omuliraano muliraano buli yenna kuli okumpi newoosula aba afuuse muliraano awo oyo ye muliraano awo amma fi listilaha mbanna sharia eno mu sharia waffe tuga nti huwa almulasika fi lsakani haddi ljiwaari omuntu yenna ali okumpi newoosula omuntu yenna oba abantu bonna abali kumpi newoosula ebisolo bijjeemu nebibanga biri kumpi newoosula tetubiyita miriraano ajo omuntu yenna ali okumpi newoosula nga woosula awo haddi ljiwaari ali kumpi newoosula aba atwalibwa nti oyo muliraano awo oba man samia nida fahuwa aljaari nga singa oyimirira ewakaawo n'okuba enduulu n'owoggana ng'omuyita awulira aba afuuse muliraano awo bimaana benyimirira emmanju w'ennyumba yange nempita erinnya ly'omuntu singa aba mpulira aba afuuse muliraano awo benyimirira esayidi mu maaso ne muyita abampulira bonna ng'oli asobola okuwulira erinnya lye aba afuuse muliraano awange ogwo gwe muliraano ithan omuliraano ye muntu yenna gw'osobola okukoowoola n'awulira ng'omuyita singa oba olimiridde wakaawo abaffe ffe ng'abasiraamu obusiraamu bwogera ki ku bikwatagana n'omuliraano obusiraamu bwatukubiriza okubanga tuyisa bulungi miriraano agyo ffe awalan okuyisa obulungi muliraano awo kirimu maratibu amadaala eddaala erisooka kaful adha anhu okuba nti nno totuusa bulabe bwonna gyali ero lyeddaala erisooka era owekitiibwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu haditha entuufu yaga nti wallahi la yu'min tajja kuba mukkiriza ndayira tasobola kuba mukkiriza tekisoboka kuba nti atwalibwa nti mukkiriza man la ya'manu jarahu bawa'iqahu omuntu yenna ebbanga lyamalanga obubi obumuvaamu muliraano awe tabwona albawa'iq kwe kuba nti obubi ebizibu muliraano awo abanga ebibi ebikuvaamu tabiwona eryo eddala erisooka oba oligudde amma eddala eryokubiri kwe kubeera nti nno omuyisa bulungi al ihsaanu ilayhi okubeera nti nno omuyisa bulungi ddaala lyakubiri eddaala eryokubiri tahammulu l adha minhu okuba nti ogumiikiriza obubi obumuvaamu osobola okuba nga gwoli mulungi naye nga muliraano awo alina empisa embi go ge mazima si buli muliraano nti aba mulungi osobola okuba nga mubi okuba nti omugumiikiriza obubi bwo obumuvaamu lyeddala eryokubiri abantu abasinga obungi asobola okubeerawo ye nga takkiriza tayagala muntu akolole nga ye tayagala muntu atemye nga tayagadde atemye alla omusiraamu si bwe buto bwe kugamba oteekeddwa okugumiikiriza ebinakuwaza byonna ebiva ewa muliraano awo
osobola kubanga wosula muliraanwawo mukubi wa kidongo gwe musajja atalimu ebyo oteekeddwa okugumiikiriza obubi obumuvaamu obuva ewuwe si buli kakoze ewuwe nodduka emisinde waayi totujjireko waayi tukendeeza la ojja kumubuuzaako emirembe bw'abanga ye tasobodde kumanya nti nno omuntu tateekeddwa kunakuwaza muliraanwawe gwe kimanye nti oteekeddwa okuba nti ate okunakuwaza okuva ku sayidi ye ogumiikiriza ojja kufunamu empeera mu maaso ga Allah. Eddala eryokusatu kwe kuba nti nno omuyisa bulungi, kuyisa obulungi muliraanwawo. Okuyisa obulungi muliraanwawo lyeddala erisingayo kuba eryowaggulu. Tovaamu kibi kyonna kugenda gyali, gumiikiriza obuzibu obuva gyali, ate beera ng'ogezaako okumuyisa obulungi. Muliraanwawo ne babanga abadde wa mpisa mbi, oteekeddwa okuba nti omuyisa bulungi. Wekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi entuufu, hadithi ya Abi Hurayra ti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna babanga akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, fala yu'dhi jarahu, tagezangako naanakuwaza muliraanwawe. Omuntu yenna babanga akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, fala yu'dhi jarahu, tagezangako naanakuwaza muliraanwawe. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, omuntu yenna babanga akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ateekeddwa buteeku okugulumiza omugenyi we. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر, ate omuntu yenna babanga akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, فليقل خيرا أو ليصمت, agezeeko okulabanga ebigambo byayogera biba birungi, bw'aba talina kyagenda kwogera nga kirungi asirike. Kino kitutegeeza muliraanwawo newankubadde ng'aba ayinza okuvaamu ebitali birungi okudda gy'oli, gezaako nnyo obeere ne minzaani y'ebigambo by'oyoge, opime ebigambo byo ng'oyogera ne muliraanwawo, kubanga ye muliraanwawo kyonna ky'onooyogera kijja kumusigala ku mutima, ajja kusigala akulaba. Era wallahi teri kigezo kisinga kuba kibi nnyo ku duniya kuno ng'okubanga muliraanwawe ate entegeera ye eri wansi. Okubanga muliraanwawe entegeera ye eri wansi, Allah abagezesezza. Sabanga Allah abeerenga muliraanwawe waakiri ategeera nga abantu, naye bw'ategeera nga kawansi w'abantu we bategeerera, munnange oteekeddwa okugumiikiriza. Naye obugumiikiriza obwo oba olinye anta oba oyimiridde ala aharru min jamar, oyimiridde ku lyanda ekyokyokusinga eryanda. Lwaki? muliraanwawo tategeera. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi endala ibn Umar yagamba nti khayrul ashaabi, omuntu asinga okuba omukwano omulungi, omukwano ogusinga okuba omulungi, khayruhum li sahibihi, asinga okuba omulungi eri mukwano gwe. Wa khayrul jar, n'omuliraano ogusinga okuba omulungi, khayruhum li jarihi, yasinga okuba omulungi eri muliraanwawe. Bw'atyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam byayogera. Mu hadithi endala yabuuza basahaba ti ma taquluna fi zina, ayagala okulaga obukulu bw'omuliraano. Ababuuza obwenzi bubwogerako ki? N'amugamba nti haramun haramahu Allah fahuwa haramun ila yaumi alqiyama, buli haramu Allah yabuziiza bujja kusigala buli haramu paka ku nkomerero. N'abagamba nti omwana Adamu li an yazniya ahadukum, omuntu wadde ayenze bi'ashara niswa, ku bakazi 10, aisaru, kiba kyangu nnyo, min an yazniya bimra'ata jarihi, okwenda ku mukyala wa muliraanwawe. Abillahi alayka, mu bakazi bonna olaba mukazi wa muliraanwawo oli musajja munafu nnyo, muka muliraanwawo gw'olaba nga ye mwangu w'okwendako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti nebo oyenda ku bakazi 10, kitono nnyo mu maaso ga Allah okusinga okwenda ku mukyala wa muliraanwawo. Naye ate n'abasajja abamu bajja empisa ne zibasiiwuukako, mukyala we aleeta kalamu kawaka, kati wano tegukyalina muliraano, n'omuliraano guvuddewo, afuuse muganda wa mukyala we. Ekyokubiri, azze mu makaago, obunafu obusembayo
ku muganda wa mukyala we gwayenda obwe bunafu nno obusembe era bolanga omusajja afaanana bw'atyo omanya ye bisajjasajja ebimpemempeme wansi w'enjobe bye tukyalinawo okuddira mukyala wa muliraano oba ku mukozi ate n'ayendako lwaki togenda ebbali bw'obanga okyalemeddemu obwononefu kiki ekikwendesa okumpi awakaawo olaba Allah nabbi sallallahu agaye nti okwenda ku bakazi 10 kitono okusinga okwenda ku mukyala wa muliraano kiri kiti okwenda ku muganda wa mukazi wo kiri kiti okwenda ku mukozi we waka saba wekitiibwa Allah jalla waala atuwa okuyisa obulungi miriraanwa gyaffe atuwa okubanga tutegeera hukuku rights baliraanwa baffe ze batulinako atuwa okumanya obuzibu obuli mu kuyisa obubi baliraanwa baffe era tubwewale netusaba Allah tabaraka wa taala atukozesa ebirungi ku duniya ne ku nkomerero atuwejjana nga tatubaze aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.